what's up, fans of Spice Diana? This is your girl, your Spice Diana. Yes, on the 19th of April, I'll be in Kabale. I'll join General MUHOOZI Kanabigaba for the special border opening Thanksgiving. Guys, be there. It's going to be amazing. Lots of fun. Tukwaniriza nnyo ku Greenland Broadcast ne ku Embozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan yona gyosinzira okutulaba toyanza nnyo toyanzeege ndi ne musajja mukulu Bigasa Owenvi omusajja wa People Power togamba takivanga mu ekintu mwakirinya kyakinywezezza nzikiriza soka kubuuzeeko tutandikirawo Embozi. Yenze mwennyini wamwe Godfrey Bigasa Kawesi mumanyi mwali mulabyeko era mwali mumpuliddeko muli mutya baganda bange eddoboozi nga lyakendera nnyo ennaku zino kandi wawulemukko obulamu bugamba ki embeera ebatwalaganye etya nagye musinzira abagenda okulaba vidiyo eno balamusaako mu kiramuso ekikulu ennyo ekya Mukama waffe Yezu Kristu mwe yagambiranga nti obulamu bulungi omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi embeera ze weewaawo. Wano wetuli amaloboozi mayitirivu nnyo agatuliraanye olunaku olwaleero naye tuteekeddwa okukola era kikyatukuza emizindalo gino gye tulina naye tukakasa nti mutuwulira bulungi nnyo kuba gigezaako kupiikinga wadde nga waliwo amaloboozi amalala agali ebbali. Bigasa bwe bukeredde olunaku olwaleero nga omukyala gwe bayita Spice Diana omuyimbi Nakinku era abeera nnyo mu famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyita mwannyinaze Babi amuyita mulamu abaana bamuyita Ssenga. Tulabeko enfunda ez'enjawulo atujjukira bulungi nnyo ku birthday ya Babi Kyagulanyi y'omwaka oguwedde bwe mba serabidde omukyalo oyo Spice Diana yateekateeka ne photoshoot ne bagenda ne beekubisa ebifaananyi ne Babi Kyagulanyi tebaakoma okwo twali tuli awo tumulabanga beekubiza ebifaananyi nga bali waka ne famire yonna ndowooza Kyagulanyi ataaliwo naye abaana bonna baaliwo ne Babi naye yaliwo nga beekubisiza bulungi nnyo ebifaananyi wano. Spice Diana bwe yakola show ku Lugogo Cricket Oval omukyala yajja Babi Kyagulanyi n'ajja ne ttiimu ye era n'ayogera n'aleeta ne ssente enkalu ezaali mu bbaasa n'azimuwa zimuyambeko kubanga Spice Diana alina foundation so n'azimuwa zigongera omuyambako okulaba nga ayamba ku bantu ab'enjawulo so nga kiraga nti bali bumu ebbanga lyonna naye bwe bukeeredde era ngomba serabidde ne Spice Diana naye yakwatako ku ssente ku kampeyini ya Bobi Wine gye yalina ey'okujja abaana mu mawanga ga Buwalabu abali Stark side eyo esente zaali zisuka mu miliyoni 3 so n'azireeta tulaba nti obaddewo enkolagana eyo naye bwe bukeeredde olunaku olwaleero nga yamazidde okwega sijja kuyita kwegatta yamazidde n'okukola akalango ng'agenda kuyimba ku birthday ya MUHOOZI ey'omulundi guno oba ey'omwaka guno. Social media ekutte omuliro buli omu ayogera kikye nga bagamba Spice Diana owaffe bananupu be bagamba lwaki otukoze ekintu kino lwaki ogenze ew'omulabe waffe bogo bayita mulabe waabwe lwaki ogenze ew'omulabe waffe tubadde tumanyi nti oli waffe ebbanga lyonna. Bigasa tutandikirawo ku nsonga eyo social media etabuse pozi social media bakuba onkoze bubi ontutte ku muntu gwe simanyi nnyo Spice Diana simumanyi nnyo kuba abaana bakakati mu industry simumanyi nnyo simubeerangako kumpi naye tekijja kuŋŋaana kumwogerako. Spice Diana omanyi tetulina obuntu bino bwe tuba tubiyingiramu tuyingirawo n'emitima gyaffe ngenda kusooka nze musonyiwa olw'ekyo kuffe tewali yamusindika oyinza n'okusanga ewaka ewaabwe nga baali bamuganya okuyingira ebintu bino n'asala amagezi gonna n'abiyingira lwampaka nti tutandika tutya okutandika okumusalira omusango ndaba nga awo tujja tuba tumuyingiridde nnyo naye ate bwe tukulaba nga olina ekkubo ly'okwata ekyamu ate awo abantu bavaayo ne bakola ki kubanga omuntu yenna bwe yandibadde ng'akola ekintu kye ndoza kyekitegeeza n'eddembe ly'obuntu nga bw'olaba omuntu nti nno buli muntu bamuleke akole ekintu kye nga bw'aba akola ki nga bw'aba yagadde kyekiba kimusanyusizza
naye wabaawo lwe tukulaba ne poliisi egamba waliwo lwekutunulira ng'onootera okuzza omusango nekukwata. Kati Spice Diana waddembe okukola ekintu kyonna kyakola ki kyayagala kuba tetumanyi gyafubutuse na bintu bye bino. Naddala abo abaana abawala bafuna ebizibu bingi nnyo naddala mu music industry okuyitimuka okutuuka awo ebintu by'abaalabye abatakyalina kintu na kimu kimutiisa. Kuba ebintu ebisinga byonna abaabirabye basajja babatwala mu mabbaala ne babagulira omwenge ne babateeramu n'ebiragalalagala ne babatwala mu loogi agenda okukeera ku makya nga yamukozesezza ng'ali mu loogi nga teyategedde na ntegeero oba bamukozesezza naye ng'ejjukira ali mu loogi gy'ataapangisizza nga ewakaawe wasuze waki waggale. Ye kennyini ne yeebuuza natuuse ntya wano okitegeera. Kati abaana abawala ekitonde ekikazi ate kigumu nnyo n'okusinga ekitonde ekisajja balaba ebintu bingi nnyo. Kakati Spice Diana lwakuba nti nno yeetabye mu mazina g'enkima era labika mwetegefu enkima omukonyako emikira gyazo. Ekkubo lye yakutte bannayuganda si lye bandirowoozezza nti nno lyandikutte ettuufu naye ajja kuwa ensonga nti ali mu kunoonya ssente. Kati Spice Diana nze ngenda mwogerako mu njogera eyo ti waddembe okukola ekintu kyonna kyakola ki kyayagala. Naye bwe tuba tutagetinga ebintu bino buli muntu yenna akola ng'alina tageti abamuzigaana bugaanyi. Naye Spice Diana abadde alina obuzibu emabegakaawo kiyinza okuba nga gye limu ku byamufosinze okugenda mu kampu eriwa ya MK kubanga jjukira bulungi nakati bakyagamba Spice Diana yatta omuntu. Awo omuntu yenna ow'amaanyi aba amaze okufuna aba afunye ekyokwekwasa. Kati Spice Diana nga mmwe bannayuganda temunnaba kumusalira musango bagamba mbu nabiwulira ku social media misango gyaleka kikyaliyo mu kkooti yatta omuntu yatta omuntu oba omuntu yafiira mu maka ge bagamba yatta omuntu mbu nange siriki tolishuwa naye kakati sinzira ku mbeera eriwo abayimbi batya okuyingira kampu eyo kubanga abana abalala bano abanene abaaliyo bano abasajja batandise balaba nti bo tebakyalina kye babongerako wabula okubatoolako obutozi waba omuntu nga bw'atambula yafuuka kivumo. Kangubuulire ggwe nno abantu bintu bino mubirabanga ebyokusaaga ggwe Joffe abantu bali bubi. Omuntu abeera awo n'alaba nga baawa omuntu miliyoni 2 oba 10 n'alaba nga n'ezize mwe zaakola ki mwe zaagendera. Kati abo abasajja boolaba bonna kati balaba nga tebakyalina abo kye babagattako. Nga baani abatagattako ku baani? Saagala bali kuboogerako. Abo abasajja bammwe abo babebekulu saagala nnyo kuboogerako. Kubanga nze bigasa ndi w'amaanyi nnyo kati okusinga abo babebekulu. Tebakyalina kye bagattako ku bamuhoozi. Kati ate onojjukira mugamba mbu yatta omuntu ne bwe yandibadde nga tayagala kugendayo. Eno bamuyisaamu eggaali ne bamugamba ggwe nno. Bagamba mbu yatta omuntu kyokka ate mukwano gwa Bobi Wine. Okitegeera. Ebyo byonna kati if you compare statement ezo ebintu ebyo byombi mbu omuntu yafiira mu makaago ne bakikuteekako kuba famire y'owa muntu eyo yeegamba Spice Diana yatta omuki omuntu waabwe yatta omuntu waabwe. We don't know which is which. Gw'omanyi ku luzungu okunsinga tetumanyi kiki oba yatta oba teyatta. Naye kakati awo omulabe oba omuntu yenna aba amaze okukukwasa oba ku ddobo lye nti oyinza n'okusanga nga yo information muhoozi ye teyagimanya nako yinza okuba talina budde. Naye kati bano bawololoobe ne bagamba nno wali akawala nti omuntu yafiira mu nnyumba mu maka gaako kayimbi kalina ba followers bwe tukaleeta
ate twakalabako eri katulabisa okitegeera bakitwalira mu mbeera eyo kayiseemu eggaali kayiseemu olukomo munnange sigamba nti bwenkimanyi naye that is my opinion njogedde kituufu eyo ye opinion yange nze ndowooza yabadde tasobola kusimattuka bambi mukube bwe muba mukuba sinza baziiza kuba naye kati nze ndowoozezza mu mbeera eyo nti bamubalizza mu ekyo kuba kati bo bano tebakitwala nti omuntu yafiira bufiizi mu maka ge bw'ogaana tukolera kye twagala watta omuki omuntu ekigambo bulungi nti ekigambo ekimanyi bulungi nti bankozesa endagaano ku mudumo gw'emmundu naye waliwo Bobi Yanga mu show za Spice Dana yaliwo nnyo era ne bwe nali nga ngezo coveringa ku cricket oval Bobi Yanga oyo yaliwo nnyo mu show za Spice Dana era bwe baavaawo ne bagenda n'embalala kati ndowooza mu kukoma waawo nga bakoma okuva embalala abasirikale bwe bamukwatira awo nakati ali mu kkomera abantu abamu nalabye nga bakyekuusiza nga bagamba nti noba oli awo Spice Dana ebbanga lino babadde ng'akola mu ngeri y'obwambega era nga bagamba ne bakyekuusa n'ekyo ku kyokukwata Bobi Yanga. Yes, byonna kisoboka nze ate nsobola okugamba nti si kituufu Bobi Yanga nti basobola okuba nga baali banoonya dda omanyi abasajja bagezi tetulinawo vidiyo yonna eraga nga bakapukyalingani Bobi Yanga bakukwatira watali kamera okitegeera kati basobola okuba bamubaza nga ava mu lugendo oluki oluwanvu nga baali baagala okumufata naye nga tava wano Kampala ate wano Kampala buli kamera eba ekola ki ate kati ffe tulaba tuli mu makubo tutambula naye ffe kamera n'ebintu ebimu tebikwasisa kamera zaabwe za ku nguudo kuba gwe genda olabe ku social media kamera z'enguudo zikwata zitya olabe n'ezaffe ez'abantu ba bulijjo ti kamera ku simu zaffe zaafuuka kyakulwanyisa kakati nze nyinza okumusaasira nti abantu kati yolede bafunye dda obusungu ku mutima Spice Dana n'ebyataakoze tusobola wasobola okuleeta n'akimuteekako naye nze Spice Dana tammanyi simumanyi okimanyi nti ze sirabanga ku Spice Dana maaso ku maaso ate nga ku show kwennyimba abeerako naye nze ajja nakoze eki wagenze nagenze kakati nze simumanyi mumanyi mu vidiyo era ne bwajja nampitakawo naye saagala nnyo okumukomerera njagala njogere ng'omuntu alina amagezi Spice Dana bambi mukimanye nti bagamba mbu yatta omuntu mukutta omuntu omulabe asobola okujjira mu mbeera eyo nti ffe okwagala okusevinga nabiri byonna okubiyiwako olunyata amazzi olunyata lulyo duyiwako amazzi jangu olye naffe olina kuyingira gaapu eno sina kintu kirala kyensobola kwogera ku Spice Dana nga tumaliza ku nsonga ya Spice Dana musically kimulekawa kubanga tulaba abantu bangi nnyo abagezezaako kukyuka okuva ku saidi ya Nuupu oba okuva ku saidi y'abantu nebona ku saidi eri ebintu niboononekera sirowooza nti ali bubi nnyo ate Spice Dana ayimbira nnyo abaana abato ajja kusigala ng'ayimbira abaana abato n'abantu abakulu naye simana bato abavubuka ajja kubayimbira naye nga tejjukira nti abavubuka namulabyeko mu masomero ng'ayimba naye nga tejjukira nti abavubuka be basinga okubeera naye bw'anaddayo mu mbeera embi abali mu mbeera embi bangi nnyo ate nga baali bayimbi na b'amaanyi gwe tewasobola kutegeera wano ku Zigidi ng'ava e Kenya tewaliiwo walina emyaka ndowooza nga 8 Zigidi bazigidi abo bajjira mu bitiibwa bano abana basajja bani ono eyasooka kuyimba nga agatta ebigambo nagabireka naye nageera mu sikaana omusajja we bamuyitaani Red Banton abasajja baali b'amaanyi naye kati nabo bambi sigambye nti mbamanyi nnyo gye bali nti sigambye nti babeeyaguza lujjo naye amaanyi gakola ki bw'anaabanga se kya bulijjo
kya bulijjo anti okukka kyanjawulo waliwo okukka nga music yaweddewo nate waliwo n'okukka nga music obadde okyamulina ngera okyasobola okuposhinga naye olw'embeera eno kati nga ebyobufuzi gyalimu tujja kufuna omukisa naye yennyini aveeyo yeeyogereko tutegeere wa waayimiridde ajja kuteeka okubanga nalabyeko abamu nga bagamba mubijjemu ebintu by'okunoonya ssente omuntu kiraki naye wawo ekintu nga kyafuuka kivumo era Spice Dana nange nva waggulu nga nkugamba tiri akatono nga ka mirembe bwe kuba kusalawo ate nsuubira olina management wandibadde tosalawo mu bwangu nnyo bwe butyo wandisoose n'olaba okuba ebyokulabirako weebiri examples weziri bamakama bange bamayinja where are they now they are struggling tosobola kumanya what mayinja gone through oba kyayitamu munansonyiwa njagala nnyo gattamuko nange ku Lungereza naye nange omuzungu bw'aba ayogera oluganda alwogera alukola ki alukyamya nange temulowooza siri muzungu naye nze navugako ku mayinja ng'agenda ku show ng'agenda ku mikolo egy'enjawulo where is he now which means nti yadde omuntu aba mugumu n'abeerawo nga mugumu naye awabaawo ebintu services yali afuna okusuusuutibwa okwo kati okusuusuutibwa kwa lubatu ezo zonna effects zakuba nti nno yasalawo mu nsalawo ey'amankwetu etali nki ntuufu which means now Spice Dana you're going to face those challenges kubanga you have already decided naye wasazewo kuside erabika etali nki etali ntuufu saagala nnyoko enkolagana ye nga tumaliriza ku Spice Dana kuddayana enkolagana ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Babi Kyagulanyi ne family ye yonna esigaddewa badde njagala era yesu ombuuzizayo ekibuzo ekirungi saagala nnyo okuva ku seti nga soogedde ku principal waffe naye ffe principal waffe oyo tetwagala mugatta mu zino entalo entono kubanga Spice Dana wa lubatu kati no kankubule Spice Dana talina audience gyasobola kgenda naye yo gitujjako never talina yadde omuntu omu Spice Dana gwasobola what is to persuade what is to okusikiriza okwogereza never ndigagali Spice Dana nti abawagizi be agenze timu muhoozi agenze nabo bavude ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wange kubaliza kati bono boyagala okumanya nti nno tekiina makulu nja kibuuza mutabani wange ansa yonna gyanampa nze nja kudda njikubuulire tukyali ku Greenland Broadcast ni Kombozi mu Eugene Nsajja Mayanja aka Mr. Wagwan bigasa musajjawo alabika nga yajengulukuse yaweddemu ensa musajja wolumbuye gwomu ku bali basinga okumukooneramu ngoga nti omusajja oyo wakabinyo alina information ane wetogedde nga info yamuggwako data kyalina kyagamba ggwanga ham yazimbye ekisaawe kya Nakivubo era wetogedde essaawa zino alina wakituusizza okusinziira nga bw'alaga mu bifaananyi naye mu abo abangi abagendayo ne Tichampamire muyalabikidde era nga yayambadde nga sebo president Museveni bwe yayambadde ngera bulijjo bw'atera okukola ku mikolo egy'enjawulo nayambala nga yeefuula ye so naye yagenze ne balaga nga alambula ekisaawe nga alina n'omukuumi nga bwera bwakikola bulijjo kakati Lumbuye bwe yabirengedde bwe yalabye akavidiyo oba yakasanze oba ku TikTok oba yakasanze ku Facebook n'akawanulayo nagamba mulabe omusajja mulabe Museveni twabagamba nti ebizimbe ebisinga obungi byabwe kakati omusajja mulabe wuuno yagendedde mu kamotoka akatono ennyo nga teryamulaba mu kyempukukumpuku nga yeekwese n'alambula ekisaawe era ekisaawe ekyo si kya haamu ekisaawe ky'abana abasajja ba Museveni naye nga Tichampamire yennyini abensi yamulaba nga
ng'agenda okukola obwakazanyirizi ku kisaawe Entebbe ng'ayambadde nga Museveni. Lumbuye kimulekawa nga Lumbuye n'abamugoberera. Lumbuye nga tekinnaba kuba nti kyamusudde mu ntata era nze sirabawo ntata gye kyamusuddemu kubanga nze nalabako tikyampamire nga y'omu ku basesa Museveni. Kati nze gwe bw'osanga tikyampamire ne bw'aba nga tayambadde ebyo nga Museveni eryampamire bwe likubula omuyitaani. Kati ffe wano mpamire mu Luganda osobola okukwatibwa ensonyi okuliyita omuntu katugeze omukoowoola. Sisobola wabula oyinza mugamba Museveni mpamire n'akyuka n'akola ki? N'atunula. Kati tujja kusanga Lumbuye nga yatuteereddewo ekifaananyi kya oyinza okuba ng'ekyamazima Lumbuye takyayagala kutunula ku Museveni yennyini. Naye bigasa ggwe. Oyinza okusanga Lumbuye nga ne bwalaba ekifaananyi kya Museveni naye olw'okwagala okutuggyirayo ekifaananyi n'atuteera waani awo batafuusa kazanyirizi wakatemba because abantu badde bamutwala serious ebbanga lyonna ku info gy'abadde awa. Edda mu butabo temwabusangawo akamivule mivule wamusomako nkawulira buulizi ow'emyanzi mivule bakubangawo ekifaananyi katabaako oba Nalule naani okatabaako edda kaaliwo naye gwe Nalule wamulabako physically. Kati omuntu asobola okukusiigira ekifaananyi n'aleeta n'akikubira waawo. Lumbuye kye yakoze n'aleeta Museveni kubanga era ekyamazima bw'otunuulira ebintu ebyo nze Hamu musinga obukulu. He's now 40. I'm 42, 43. Bw'otunuulira yes abantu sente baazitereza era baziina era sibayisaamu maaso. Naye bajja kuva nabo balumbulumi Bahamu ebintu bye babatuumye nti byabwe nga si biki kituufu bingi nga si byabwe naye nze ekyalumbuye okugaba info enkyamu eri abantu abamugoberera si nkyamu nagamba nti mu Museveni mumulabe yuuyo naye ng'oli tikyampamire yabasiigidde kifaananyi banna lwaki abantu abasinga naye wabula ndi mutuufu because yabadde alumiriza kati omusajja wuuyo laba n'entambula ye nnyini Museveni ndabanga awantu ewali abantu 1000 mba mu 10 erisinga okutegeera ntegeerekese bulungi bw'obeera wali abantu 1000 oba mu ab'ekkumi abasinga okutegeera bwembanga nkutte ekifo ekyawaggulu ennyo mba wa 9 which means mba wa 9 ku baana 1000. Lumbuye yabadde mu abasiigira kifaananyi naye bannayuganda waliwo oluusi ate lwe tupapa ne tusota bw'olaba ekintu olumala okitunuzaako amaaso n'essimu n'ogituulaawo nga ne information ekiriko tokola ki olwedde oli yayambala dde nga oli ate oyo omuntu omusajja baako omutunulako abantu abalinga Lumbuye we bali bangi yasiize busiizi nkwadde ekyokulabirako naye nkugamba edda waliwo akatabo simanya Nalule naani tewali yabalabako naye oli yakakuba yaleeta akatabo ako ebintu byonna ebisinga tetwabirabako naye batusiigira busiigizi kifaananyi kitegedde ne Lumbuye kye yakoze nze nawuliriza akatono tutwadde tuntwala sasobodde kumalayo nnyo ki naye nga kyeyayogedde kikyamu ebyo ebintu bya Hamu biza okuba nga si bibye naye okugamba nti mpamire nga kakasa nti ye Museveni owa ddala yennyini nkugambye ate nga naye waliyo omuntu mu Uganda ageegenya Museveni omulala mpamire yali ayamugeegenya bulijjo mpaayo omulala nti tubadde tujja kubeera awo tubuzaabuzibwe oba gundi ow'egindi kuba ne gundi ow'egindi ageegenya Museveni nange kennyini bwe nasooka okulaba akaakantu nabuuka luvannyuma nga ndaba amaanyi mpamire gaabuukisa amadaala Museveni takyakola ki takyasobola ne ŋŋamba nenda okutunulira security
omukuumi nga ndaba tategeera kakati awo tukugambira bannayuganda bagambira bagamba nti lumbuye ennaku zino info gyagaba naye agaba nfu olw'ensonga kati gwotugambye nti nawasuka nolabanga Museveni naye mukwetegereza obulungi saidi yange sisobola kuva mu lumbuye ne bw'oba oyagala otya kati kankugirayo amazima amatuufu nti lumbuye ne bw'aba nga aviiridde wano n'akyuka n'adda mu kampu endala naye omulimu gwe yakola yagukola okubuusa bannayuganda struggle ebbanga yonna zaakola ki agirimu bw'ebanga ensobi emu yakoleddwa lwaki mwetikka eyo ate alina nsobi gye yakoze yasiize kifaananyi nkuwadde ekigambo ekituufu yasiize busiizi kifaananyi era omuntu n'avaayo n'agamba nti mulaba omusajja apapa bw'aba kale nga wabaawo oluusi lwasussaamuko naye lumbuye tubadde naye mu struggle saagala kino ekintu ekiti this is a minor thing kino kiri minor kyalina kyeyayogedde ekintu ebintu bya haamu oyimirizise nakivuba emyaka 5 nga tekola sente sebe ezo awo wantu wayitewo okuzanya gwe gundi muhoozi Museveni amusuza teyebase lwaki tonzija ku mwana oyo anti yakamala okuwandika Twitter ng'agamba nti agala kusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bogeremu ne bayita ennaku bazali bbiro batezaawera n'agamba nti kati takyetaaga kumusisinkana kaberinde mu kalulu ka 2026 amusuza teyebase anti awo muwala mukazi wange wamu ku bakazi bo namulogootananga nnyo namulogootananga nnyo naye badde ngenda mwogera erinnya naye kamuleka kakati bambi ate omusajja oyo nawuli agamba anywa ku mwenge Muhoozi anywamuko obulumu kati gwe bagambye mu kusooka n'awandiika nti nagiraba eyo tweet ng'ayagala kusisinkana ani manyiza ebintu bya social media nsooka kutwala obudde okutandika n'obyogerako kyova olaba kyompapizzaamu nnyo okwogera ku Spice Diana n'okwogera ku bintu bya lumbuye naye waba oluusi lwonnoonya nga tokola ki nga tondaba byebiriwo essaawa zo ebituufu naye bw'aba nga yamala n'akijjayo n'agamba we are ready naffe twetegese ate ffe tetujja mubuulira byaffe nupu tegenda kuvaayo ebuulira oyo omusajja yo byerowooza kuba gwe bakugamba kikyasubwa kikyatalina ekisobola omulemesa okugenda mu buyinza bwe twabawangula mu 2021 ne tebalemeramu ekyokukola akimanyi nekyebamupangira akimanyi kale tetuyinza kusukawo wano bwete butambudde olunaku olwaleero twagala okwebaza gwe abadde tulaba ku emboozi mu UG ne ku Greenland Broadcast Selector Williams Live Uganda side awo so mwebale nnyo mwebale ddala amawanga ag'enjawulo abatulaba ali bulungi nnyo talina tabu emisomo gitambula bulungi yasoma kali mu piiki kati waye nduza biri bya gundi bya birala nnyo sebo si bya pi bino byetulina bino wane waffe naye nga gyali abitambuza bulungi of course n'emirimu byonna bikwasaganyiza wamu so tumagaliza bino gibeerere bigasa mpozi nga badde onakwagala okumaliriza nako naye nze mbale njagala kukuta bitwogedde awa akantu akanumyemukko n'abantu bendaba aboogera ku luyimba lwe bayita nalumansi nalumansi akonjagala I want to clear the air kituufu kyenjogedde ti waliwo ebintu ebiba bikususeeko mu ntegeerayo ate n'otawa mukisa babitegeera kukunnyonnyola kiki kye bitegeeza nti kati agenda n'osingana abantu nga bakubaganya ebirowoozo ku luyimba
Bawo bantu benalabye nga balwogerako nga bambadde ebikofiira biriko silent majority. Ningamba ne bannange. Ensonga z'aba politician. Ensonga z'abayimbi be mwandisoose okutuukirira ne babanyonnyola ku bikwatagana ku music. Nga tonavaayo kwogera. Nga tonavaayo kwogera. Oba mukinjaaji tulinde tukubuuza ebyennyama. Ennyama ebeera etya biki? Nze neddira mutima sigumanyi gweguliwa mu nnyama togumpa. Okitegedde? Bulungi nnyo. Naye ogenda nolaba omuntu n'avaayo oluyimba teyalutegedde. Bw'obutalutegeera ate n'ayagala odwogerako. Luno oluyimba lwabadde lw'abagezi. Kati gwe bw'obanga weemanyi nti nno tosobola kulufuna mangu ng'olina okwewa obudde oba n'ofuna nga ffe abagezi n'otugamba wano yadde ategeeza kisoso si kuva eri n'otandika okumanyuukira ku luyimba nalumansi nti nze era nabakolektinga dda ne mbagamba nti nalumansi si waakuzinirako si wandongo yagamba nti nno tugende mu bbaala tulunyumirwe. Osobola okugenda mu bbaala ne mutandika okulunyumirwa yes naye nga osoose kufiiringa message ekola ki erimu n'ogitegeera bulungi. Naawe kennyini osobola okuba ng'olinayo nalumansi wali omuntu akussa naye ng'ate oli waggulu okitegeera. Kati omuntu ekintu takitegedde n'olaba oli ng'ate akitegedde naye era nga alaga nti agenda kukola ki kati ne babloga mwemba nenya mwe musanga abantu awo muntu ng'omusanga muga wetereze nkutunuzeemu kamera kikyoyogera ku nalumansi tulowooza nti oba oli awo alina ensonga ennuŋŋamu kyetaaga nga omusanze alina engeri walufiiringiro omubuuze kiki kyowulira owaye akantu ako kantuuka tomubuuza bintu birala bingi okiwulira kale n'ofuna omuntu omusanze akola mirimo gye n'omugamba mbadde njagala kumbulira oluyimba olwogerako ki oluyimba olwogerako ki owulidde kati y'ensonga eyo abagezi be baategeera oluyimba olwo kati mwe abatannaba kulutegeera munoonye abagezi balubanyonyole balubategeeze. Sisobola kukwata nsobi nti Dan Magiki yakuba ebivuga bibi naye ng'era bw'owulira aboogera kati y'ensonga eyo ako mbadde sisobola kugenda nga sikogeddeeko kale naye mwebale nnyo abatulaba bannaye temulekeka ebyokwogera tubeera na bingi naye ate wabeerayo emirimu emirala egikola ki egyokukola egitutwala naye kati ffe ogwaffe tumaze okugukola wawo abantu bange mbadde noza ku channel eno ngenda kulabika kozi ne Green Broadcast tugenda kugendayo abantu bange wawo muganda wange Eddie Kaya ali awo ali Bungereza wawo mwannyinaze bamuyita Linda ali Bungereza wawo muganda wange bamuyita David Bugali ali awo mu America wawo Doctor ali awo mu America bamuyita Dan banji mukwano gwange bamuyita Lucy Nabuule ali awo mu Canada Stasha Mayanja njagala onkubireko nkwetaaga Stasha ali Canada ali Canada njagala onkubireko waliwo maama wange Pros ali awo twakolanga naye wano ng'ali mu office bagiyita Justice and Peace ali Canada naye Canada awo okay maama wange naawe nkwagaliza birungi byerere ali mu mirimu gya kitongole kino oba akola mirimu gye mirala yagenda kusoma bangi bannange bangi muli bangi mbatumiddeko nnyo yenze Godfrey Bigasa kale asinza kusukawo wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Ssaabasajja Kabaka awangaale